Bebe Cool anyiza mmwe temumanyi. Bebe Cool omulaba. Emyaka gye gimu ne gy'abadoni jazz. Yeah, true. N'okubanga abasinga nako. Is Bebe Cool. Bebe Cool's list. He only sings at the end of the year. The worst performer in class is rating the best performers in class. Sure. Very funny. Very funny uncle over there. Yes, that's Mr. Lee. Soldier. B2C. Tugenda okugenda ku matanga tulaba tweet yo. Kino kyavudde ndowooza okuba ku Bebe Cool list yakoze olunaku lw'eggulo. What really happened? Where did the mess go? Okulaba nti omwana okula in this way. I approached kinavudde okuwandiika tweet eyo nasinzidde mu biti bibiri ng'omuyimbi ali mu business Bebe Cool gy'alimu muyimbi munnaffe ate ng'omuwagizi wa Bebe Cool. Ng'omuwagizi wa Bebe Cool kansookerawo ng'omuwagizi wa Bebe Cool asussizza okubeera nga buli mwaka ayimba Bebe Cool list ffe takyatufiirako ddala abawagizi be abamu twajja ne mu industry muno nga tuzze lwakuba ye tumwagala tubyagadde byakola atugambe nti anyuse omuziki azzemu ebyo oba atugambe nti ali mu muziki oba kusooka nti no Bebe Cool list luyimba kubanga buli mwaka kyalina kati kyabeera akola last year takyali ku music mbadde nsaba abawagizi ba Bebe Cool bawagizi bannange abamuwagira tubeere open eri omuyimbi waffe tumugambe nga bw'ayagala okukola ebyo kuba ebyo tebyetaaga bingi okutula butuuzi mu kati n'owandiika n'olowooza nga bw'olowoozeza n'obiwandiika naye ebya music byo bya bwongo by'amaanyi byakuteekamu maanyi akikole nga bwe yakikolanga kuba yakikolako dda akikola atuwe music. Omanda okola list wetutunulira former president Barack Obama every after half of the year ne end of the year akola list akuwa playlist y'ennyimba ze takuwa nnyimba zisinze kukola mwaka si bwagamba nga nange bwenyinza ovaawo ne ŋŋamba waliwo akayimba akanyumira akomumimbi nago ze n'ennyimba ezisinga okunnyumira ezimu temuzimanyi baana bayimbi teri abamanyi nabamanya nnyo nenkagwako ne kanyumira soba nange okaratinga ne ŋŋamba kikyo naye bwe nvaayo ne nkwata abaana abo oba oluyimba olwo ne nduteekawo ne ŋŋamba ono ye yasinze oba ono tasobola mba mudemoralizing ng'omwana mumalamu amaanyi bwe mba mwogerako negatively oba mba mulimba nti ono oluyimba lwe lusinze okukola nga si lwe lukoze kitegeera so nze ndaba tewali nnyo sayansi. Wetutunulira list ya Bebe Cool yakoze yafulumiza gwe mu ndaba yo ogiraba otya n'abantu be yataddeko? Amazima amatuufu Bebe Cool abantu abasinga byayogeddeko bakoze bulungi. My only problem was ambuulire yo omwaka guno akoze atya because saagala lwaki atubuulire lwaki tinnambeemu era namba 15 yagifunye yavudde ku kyo gitwala nti yakoze eki kitegeera I know balaba abayimbi mu Uganda bangi ebintu bya music byanjawulo music akola differently fena tukimanyi wano waliwo oluyimba oluyinza okukuba ennyo ku TikTok ate mainstream ne lutakuba oluyimba olusolobera bintu byanjawulo kati nga omuyimbi munnaffe amanyi obulumi abayimbi be bayitamu okukola music yandibadde ye ate tabeera kusinza okukola obulumi. So awadde question mataddewo kitoka kyako si kyensaba by the way nzija bulungi nga sisaba B2C giteeka anywhere zikiriziganya eyinza oba eri worst performer B2C one of the worst performers but kyenjogerako worst performer munnaffe Bebe Cool ate ye ali mu kusumbuwa abantu nga yatubulira nga basinze okukola obulungi. Bebe Cool asumbuwa busumbuyi alimba nnyo Bebe Cool oyo n'omulaba Bebe yatugambako eddeeyo mabega tugamba Bebe Cool oyo temutwala serious naye Bebe Cool toyinza mwewala butamutwala serious oba oli awo ate ekisinga okusumbuwa gwe mulabeko ku interview oba singa abikolera ku Twitter n'abeereeyo abina ku interview n'alimba ekintu yajja ku mpewo ku TV n'agamba mbu Burna Boy bu manager wa Burna Boy buno gondi we bumuna Uganda buye manager wa Burna Boy tamanyi nedduku yayogeza obuyinza nga mulaba nti omwana just back up wengo Burna Boy agenze UK gondi yandi actually muna Uganda I know muna Uganda akola sina backup akola ku gondi ku production Burna Boy omuntu akola ku stage akola performance production stage akola byagenda okola ku Burna Boy na Uganda
ne twaliyo otupozi naliyo ku Shabana boy twamitinga gayo kitegera naye gayo oyo gwagamba tamumanyi ne bwafuna opportunity tuleti mu kamera obulamu bwe kulimba ate tubirabye ne bye sijja genda tubirabye ebintu bingi byazayogera ate ekirala kimu sijja genda bidala bingi alimba Bebe Cool mukimanyi alimba yo kimanya alimba ajja nayogera ekintu ate nalimba abantu fe yatugamba twatolimba lwa mapiano nagamba B2C bakola bate olimba bweruti ebyo bigenda gwa mumanyi formula yamwe mumanyi formula yamwe ate formula yamwe kati waitayo emyezi 2 n'ata amapiano bwe bamubuuza lwaki wakoze nagamba yalukoze lwa business so Bebe Cool tuli mu music industry kunyumirwa mbunyumiza oba naffe tuli mu business ebintu byeyogera ogenda kwononera abantu bangi kubanga oyonoonya abantu bangi mu industry Bebe kanze oyogedde ebintu bingi ebintu ebijjako abantu. He has the biggest following. I agree. Yeah. One of the biggest artists. I respect Bebe Cool big time. Bugamenze ndi fani we top kitegeera naye Bebe Cool ye buli lwayogera tayogera bintu ng'alekayo side egamba nti kisoboka oba nga kiri ye kyayogera kiba kyekyo ate bafanzi be bakitwala kitegeera we share almost the same fans mu Uganda waneno kitegeera we share the same fans fe tuza abayimbi bawangizi ba Bebe Cool kamyo ne Bobby Wine bayina abagizi babatema betugabanako fenna kizibu omuntu okujja ng'alina babe tebali kwabo kitegeera tutunulira za top 3 nga we bagitwala namwe bako gimanyi badi demoralizing tomanyi kuyimba bwekola boti ayina ebintu byayogera wakwetiza outpoint n'ogamba mbuno mugagamira tuliro muyimbi aliyo omuntu agenda kubuza emyaka 8 mwege mumaze muyambye kwani kati emyaka 8 yagajigeranya ku myaka 3 oli gyakoze so tubuze Bebe Cool because Bebe Cool naye byagamba byayambye abantu akoze nabo collaborations kitegeera same things byetukoze we have collaborated with people we have given tubayambyeko ne batuyambako kitegeera but if we are not even yet to that level being questioned to that extent however much tusobola because B2C bayimbi abayimbi we are 8 years now abayimbi abalina gye balaga just abali mu kwekolamu omulimu naye Bebe Cool emyaka gyayimbye nawo kiraba Bebe Cool has all the money he pays everyone he pushes everywhere but why isn't question number 1 nti buli kimu kirina expire ate munnaye bwe kiri bw'amawulire goli mukola saawa zino at some point you are going to genda vaawo retiring naye tujja kubuuza woovudde otadde wani Bebe Cool akyali mu lutalo lwakulwanira sport ne B2C akyali mu lutalo lwakulwana luyimbale balukube wakubye lwa Aronet lwakubye maya Vairote lwakubye abaana abato omunjogere nyango ogamba Bebe Cool right now yandibadde retirees nga bamwebuuzako bwe kino kyenjogera sinze nsoso kimuwaako amagezi buli omu akimwaddeko amagezi era ndisure ne bwe nkyogera tekigenda muyamba but that's the truth tekisobola that's the truth I don't know what he has in the byagenda okukola for the industry but as a concerned artist nanga ali mu business eno ngabuulire fe mumanyi wala owuliddeko ntugenze ntufuna sente wantu wonna B2C wala owuliddeko ntufunye sente za government wala owuliddeko nti waliwo atuwaddeyo sente oba ono atukoze bwati sente zaffe entirely ziva mu kufata kuva Monday paka Monday nga tuli mbyalo tunoonya sente kitegeera tuvuddeyo tutaddemu omuntu just akola yayiga okwogera amanyi okwogera aveeyo ayogere bwogezi in relation to the gundi gyotuwadde the statement olinga agamba nti Bebe Cool aweebwa buweebwa Bebe Cool bamuwadde betubiwulidde emirundi mingi nawe okimanyi saagala okigambe ndize nkigambe naye okimanyi era olunaku olutalo lwa Bobby Wine ne Bebe Cool ebbanga lyonna tubadde nti gwe bakuwa nze neekolera ffenna twandiyagadde batuwe unfortunately we don't have the same luck okuba nti tuweebwa abamu tukola tusula tutunula Enock omumanyi teyeebaka Juli omumanyi Bobby omumanyi otumanyi tetwebaka abantu bonna tukola nabo kitegeera then message eri specifically ya Bebe Cool Bebe waliwo abantu abakulyako nga ggwe ne business yo naye bw'oba oyogera ebintu ku TV ezo ne interviews okola n'ebyokola kola ng'okimanyi n'abantu abalala aba demoralizing n'abalala boyogerako ebintu ebirala balina abantu ababalyako bayinza tebali mu kamera n'abantu baffe bonna balyako ffe ensonga lwaki tuva nitwogera nga tuli banyiivu ku bizinesi zaffe kitegeera tuyambe industry eno tugikwenyumirizeemu nga gwe yagigattako positively totuyamba nga gwe ayagala okujja obuzi otulenga omwaka guggwako
ze Bebe Cool and Bebe Cool list n'ensonga zange weziti ate ensonga ezo n'oziteera ddala abantu twagala kubawagizibo era agiziba Bebe Cool nze Mr. Munsonyiwe ekyanga kibanyiziza kino togendayo si gye njagala ogenda. I'm just talking about Bebe Cool. Reason being Bebe Cool alina ebintu byakola ebinetaagisa oyogerako ate ekinjogeza ku business ku tweet ya Bebe Cool n'ebya list because ndi mu business yemu. Bebe Cool asoyogera ekintu nga yasaaga oba ye nga ayagala okuba okimukolere nga bw'akyagala naye erabira nti alina abayimbi abalala bakola ki bafiiriza abantu basobola okugenda n'afuna agamba Bebe Cool list gyataddewo be bayimbi kati bano abataliimu 115 tebayimbi which is not right. Yayogedde awo n'agamba mbu ye oluyimba lwe yalitalimu $1,200. Bebe Cool twekuzi receipt otulage nti wabikoze todda ku TV kulimba abantu fe tushindizeeko video bweru wa Uganda tutambuddeko ne tushootinga naffe tubirabye. Bebe Cool byakoze emyaka 2 myaka gyaffe 8 gye twakayimbira tubikozeekoze tatiisatiisa abantu ng'ali ku TV ayogere bwogezi bintu byakola byawulira byayagala okwogera but nze kyemusaba awumbewumba akubekube atereze industry yaffe nga bw'ayagala ogitereza but not that way. Si kuvaayo yayogere nti nze Bebe Cool nze manyi kino nze manyi kiri it is okay nesinga bwe kyali era singa naye yasinga nesi yasinga mu nsi kitegeera. Bebe Cool I'm not going munsaasira abalabanga anyizeewo Bebe Cool anyiza mmwe temumanyi Bebe Cool oyo mulaba emyaka gye gyegimu nejjaba Don Jazzy kitegeera n'okubanga abasinga nako ne Don Jazzy impactful not even on stage bw'otandika osoma byakoledde industry yaabwe guno bakubya lebo byakoledde industry yaabwe guno omwaka ng'aleese n'abayimbi abapya akoze ebiki. Bebe Cool can do nalabye interview just of recent bafeefa amugamba mukwate sente ezo abatusoose abalina ne ku sente sikuba tukime bazirina. Bebe Cool ze musajja mugagga niffe twatusobola kuinvestinga B2C netuinvestinga ate Bebe Cool akyaganya otuleetera abayimbi aganya okikkiriza nti naye alina okudda ebbali adirectinga abayimbi craft wasoberenga asigale nga atambula naye akyali eriwa studio ekoze eki olina studio olina manya kamera biki olina biki naye n'ogaana okukolera abantu atera ebintu ebirungi. Bisali bw'otunuulira eno list in order yabadde entuufu okutuuka kuva ku namba emu paka list eyo talina buzibu because nze sigenda ku lugamba muyimbi yakoze bubi ne yakoze bulungi. That's not my role. I'm only talking on behalf of B2C because business gyayogereddemu ebintu ebyo is the same business gyendimu bw'ayogera ebintu ebijja affectinga tejja affectinga balalabo nange ne affectinga ogwo mulimu ze kwendya Uganda industry of Uganda tuli ano stage omuntu agenda gamba onyiize olw'okuba B2C teyali teri ranked anywhere wadde simu collabo simu top 50. Okay kale kyenjogedde kwa kiteeke ebbali Bebe Cool yadde ranked mu list yakoze eki question ze nkubalidde twakola omwaka guli gwali gugwako December yona paka eno gituze abulungi munnuma yakuba ne tukuba kitoke kya gonjo olumanyi tukola bend and pose omulaye ku performance ogenda ku YouTube Instagram yaffe jamulaba the biggest song yaffe tugaza na olulaba big song tukola ngenda naawe tukola ne crazy company twatadde 1 month ago ne FIFA maker B2C ekoze bulungi ako jimanyi body moralizing tomanyi kuyimba gwekola boti alina ebintu byayogera wakwentiza out point n'ogamba mbuno mugagamira tulira omuyimbi aliyo omuntu agenda kubuuza emyaka 8 mwege mumaze muyambye kwani kati emyaka 8 yagajigiranya ku myaka 3 oli gyakoze so tubuuze Bebe Cool because Bebe Cool naye byagamba byayambye abantu akoze nabo collaborations kitegeera same things byetukoze we have collaborated with people we have given tubayambyeko ne batuyambako kitegeera but if we are not even yet to that level being questioned to that extent however much tusobola because B2C bayimbi abayimbi we are 8 years now abayimbi abalina gye balaga just abali mu kwekolamu omulimu naye Bebe Cool emyaka gyayimbye nawe kiraba Bebe Cool has all the money he pays everyone he pushes everywhere but why isn't question number 1 nti buli kimu kirina expire ate munnaye bwe kiri bw'amawulire goli mukola saawa zo at some point you are going to genda vaawo retiring naye tujja kubuuza wovudde otadde wani Bebe Cool akyali mu lutalo lwakulwanira sport ne B2C akyali mu lutalo lwakulwana luyimba lwe balukube lwakubye lwa Aronet lwakubye maya vairote lwakubye abaana abato
omunjogere nyango ga Bebe Cool right now yandibadde retirees nga bamwebuzaako bwe kino kyenjogera sinze nsozo kimuwaako amagezi buli omu akimwaddeko amagezi era ndisure ne bwe nkyogera tekigenda muyamba but that's the truth tekisobola that's the truth I don't know what he has in the byagenda okukola for the industry but as a concerned artist nanga ali mu business eno mbabuulire fet mumanyi wali owuliddeko ntugenze ntufuna sente wantu wonna B2C wali owuliddeko ntufunye sente za government wali owuliddeko nti waliwo atuwaddeyo sente oba ono atukoze bwati sente zaffe entirely ziva mu kufata tuva kuva Monday paka Monday nga tuli mbyalo tunoonya sente kitegeera tuvuddeyo tutaddemu omuntu just wakola yayiga okwogera amanyi okwogera aveeyo ayogere bwogezi in relation to the gundi gyotuwadde the statement olinga agamba nti Bebe Cool aweebwa buweebwa Bebe Cool bamuwadde bye tubiwulidde emirundi mingi nawe okimanyi saagala okigambe ndize nkigambe nawe okimanyi era entalo olunaku olutalo lwa Bobi Wine ne Bebe Cool ebbanga lyonna tubadde nti gwe bakuwa nze neekolera ffenna twandiyagadde batuwe unfortunately we don't have the same luck okuba nti tuweebwa abamu tukola tusula tutunula Enock omumanyi teyeebaka Juli omumanyi Bobi omumanyi otumanyi tetwebaka abantu bonna tukola nabo kitegeera then message eri specifically ya Bebe Cool Bebe waliwo abantu abakulyako nga ggwe ne business yo naye bw'oba oyogera ebintu ku TV ezo ne interviews okola n'ebyokola kola ng'okimanyi n'abantu abalala abodimorize n'abalala boyogerako ebintu ebirala balina abantu ababalyako bayinza tebali mu kamera n'abantu baffe bonna balyako ffe ensonga lwaki tuva nitwogera nga tuli banyiivu ku bizinesi zaffe kitegeera tuyambe industry eno tugikwenyumirizeemu nga gwe yagigattako positively totuyamba nga gwe ayagala okujja obuzi otulenga omwaka guggwako nze Bebe Cool eno ye Bebe Cool list n'ensonga zange bweziti ate ensonga ezo n'oziteera ddala mu bantu twagala kuba wagizi bo era wagizi wa Bebe Cool nze Mr. Ali munsonyiwe ekyanga kibanyiizizza kino